Influenced by who? Atudde mu luzungu. By Uganda. Tubeera ku mavi nga tusaba emmotoka. Research is nearly zero funded by Uganda. Buli kimu kyonna ba funders okuva eri be batuteeramu. Afuwa omuyimbi omudingidi omutongoli era yasalawo kiki kyagenda okuyimba omutongoli tasalawo kubanga ono amufuuye sente yamugamba nti kino kyenjagala n'olwekyo aba bateekamu sente bebasalawo kiki ekigenda okukolebwa kakati kituufu mu shoti run tujja kuba n'obuzibu ng'eggwanga beddings, footwear for top leaders. Balabule esuke nungi nyo good quality zibera mu muvumba. Twali tukora kalo ku research locally funded. Nayizi ni mvunza ezirumba busoga zivawa. Conclusion neba nti walwaze eta mu briefcase. Professor Gwang yazula eddagala mamu wesente erya malaria linda ko tebikwandeka kwati na malaria by the way n'atambuza eddagala lye mpaka ku World Health Organization. Uganda nemuwa certificate ngekiriza nti indeed eddagala lyakoze liwonya malaria era singa ffenna tukozesa eddagala eryo mu space y'omwaka gumu ojja kugoba malaria ya Uganda. Tebalikozesa kyebamukolera kinene bamuwa certificate nagitimba ewo babadde bamuyitani Ogwanga. Okay, because you see no you see singa eddagala lyalikola ne bamuwa certificate nga terisobola gwa malaria mwaka gumu tewali kigaana Uganda government okulikozesa at least mu Kiruhura mu Rukunjiri mu Kabani ne tugobayo malaria. Zimbagane ne bannamawulire Radio Simba John Kakande, Harunah, Kanaabi, Rwomushana ne Aisha Kabanda. Kakande buuza abantu. Banda bwe nambala musiza nembebaza okuba nti mutuwuliriza ate tusiima nnyo feedback gye mutuwa abantu abakyamu naddala nga Rwomushana balina okuyisayisa ne tubagamba banemeddako kale temutya nnyo okutuwa feedback nenga feedback eyita munze mayero Rwomushana agenda akayanira wano omuzindaalo nenga ndio naye katandisa okula yaga nti bwe mbanywa ebintu byange lwaki onzijjako kamera nenga ndio we kali musaayi kajja kakula naye abatuwuliriza mwenna okweyamamara tuyoni why do you stop me from yawning? And he's very right. Why do you live artificial? Naye naawe tunatera okulya mbadde nsaba ye bw'abaawo butono epesa jadijjako n'okugaaya atuyambe mukulu Kibazo era sebo mutakudde eri agambye sebo mutereeze baasi ezaavanga eggomba okujja e Kampala si za UTC zaali za jjajjaawo Bruno kituufu agambye nti zaali za Bruno era mugambe nga baziteekangamu omo okusobola okukola nga gundi eyo nga ki lubrication ekyaggwe yaliyo eza paragana ezigendeyo ne mukwano gwa Kanaabi kasiriivu naga nti naye ennyendo kyotera bakozesanga Peugeot 504 kati bakozesa gundi makatu drone tenna bakutuukayo buno bugundi buno agency bwe bakozesa ennyo ani buyita bwani busaluniko obwo bubaddeyo bungi mu nnyenda awo busimbawo nnyo kakati gwe eza intelligence zitegeero zitegeero mukulu Kibazo mangu nnyo kanziruke wamma ngende mu mawulire mu bufunzefunze tutandikire waggulu eyo ensi yonna eri ku bwonkenke bwa Trump kuggalawo bitongole ebigaba obuyambi naye bwe bukeeredde ku makyanga waliwo ekiragiro kya kkooti kuddaga kifulumye abaga nti
abakozi bonna tojja kubatwala nga kaguddeyo takomye ku ekyo kyokka ssebo abantu baddayo eGaza batandika okuddamu ewaabwe naga nti bonna bajja kuvaawo gamba ya proposinze Trump alinganga balina yayo bamme basenga olwo basenga abatasirika nga yensonga ajatulanga bwakola ki ate omanyi proposal ya Trump lwakuba ye alabika yali mu campaign teyamanya bigenda mu maaso ne John ne Kanaabi mujjukira nti wakati mu lutalo nga lunyunyiitira waliwo negotiations biderize yakulemberamu UAE n'abeera musaale nnyo mu negotiations ezo initially. UAE n'akola offer abaana abawere n'abakyala abalwadde babatwale UAE bajjanjabibwe. Ne clause endala eyali mu negotiations ezo nga baga nti tebadda basigaleyo. Ekyokubiri nti bwe tubalakana akanyiga bica UAE yajja okubeera manager w'oluwannanda lw'e Gaza. Abasajja baatwalaganya UAE ne mu njogeraganya ezaasembayo tebaamusembeza na musembeza gamba nti waaye gwe munywanyi wali watuzimbira ku malwaliro wali wakolaganako naffe baga nti tujja kolagana na kata ono alabika anoonya kutubba. Kati Trump aleeta tamanyi nti emboozi yaliwooko ate nga bagisembeza na wa muntu gwe bamanyi. Kyenkugambye Trump alinga ono senga abyatulirawo nze mumanyi omwana yali wamanyi naffe nze yangambako gawange sitikasi kati ye Trump waffe kati Canada seba bagambye ku macha ga leero malembuliranga bayomba bwabayise state nti oli governor president wa Canada amuyita governor agandi mnaye akamanyiro kakendeezeeko naye ne Elon Musk sebo naye afuuse co-president naye akyasalirawo ddala nnyo ku nsonga za naddala eza USAID. DRC Congo nsonga nazo zikyagenda mu maaso akaleega bica wakati wa Rwanda, South Africa, Burundi. Burundi ngegamba nti wamaliriza eri agenda kutandika kuwagira naye bantu abamutawaanya n'olwekyo tajja kutunula butunuzi sebo era n'okufa kwa Kakande ndi ensonga nkulu nalabye olumiriza nnyo nti muzzukulu wa nabbi Kanaabi statement yabadde very clear, a direct descendant of the prophet sallallahu alaihi wasallam. Nga tukomyewo Uganda ate mirundi ebiri naye gwe bitakudde yogera kyewamuzeemu mbadde mpabiri mawulire yogera kiva mu lugambo gobeerewo atayogera oli nangani oli mbega mukulu Kibazo that is his designation nga tukomyewo Uganda. I don't know whether he's paid. He would not be sitting on kameme. Ensalawo ya kooti mukulu Kibazo ekwata ku nsonga ya kooti y'amagye nayo ebadde ekyagenda mu maaso naye mu bonna asinga okunyumira ye Lord Mayor engeri gy'agyogereramu naye wiiki eno abantu bangi abawerako bavuddeyo nga mwe mubadde ne CDF. General Muhoozi Kainerugaba yagambye nti ensala yagira naye ali unhappy era naga nti ensala eri quite that we were shocked. How can I be shocked? Unhappy but quite unacceptable. Nenjagala nkomewe wewe oluzungu gwe quite unacceptable kiba kitegeeza nti tetujikiriza tekitegeerekeka tekikirizikika oba tekirizika kiba unbelievable. It's unbelievable. Ne yagambye it's unacceptable. Quite unacceptable. Tesobola kukirizibwa. Yes, but tosobola bwoba ng'olijje a professional army toyanukula Supreme Court
wokikolera ofuuka milishi nze nabadde nnoonya interpretation ya quite unacceptable mu Luganda olutuufu kibaaki naye sebo ne Attorney General naye yazze mu Parliament naye n'ayongera okunnyonnyola ne mukulu Sseggona naye n'amuddamu n'agamba nti wandibadde wakoze bino bimukola ebya bulijjo somulula abantu basibe ne mukulu Minister wa Constitutional Affairs naye najja nannyonnyola n'agamba nti ebiragiro tebannaba kubijjayo naye bwe binaaba bivuddeyo bijja kutambula Supreme Court era ng'ekyagenda mu maaso n'ensalayo balooya nabo ne bagenda ku prison agamba nti nze naye nninda biragiro kasita babimpa siina gwe njagala kukuumira wano ne General Court Martial nayo neddamu okutuula wiiki eno naye abamawulire tebakkiriziddwayo era twasobodde kumanya bulungi bibigenda maaso nga tuzze ku byenjigiriza ampuliriza gasimbagane namawulire owaayi abantu bawa collection ne Daudi Bukenya abagambye ssebo baasi za Bruno zajja maakireeta aga nti ezaasooka okukola oluguudo olwo yali ya baasi ya Mzeeyi Kiku because I remembered about the bed bag. There was something to do with the bed bag. Baasi ya Mzeeyi Kiku DMC ng'eva kuleeke wamala neyitamu nti kati toyinza bajjako right ate Daudi Mzeeyi Kiku Daudi aclaiminga patent awo naye ekyo kikulaga era mnadde mbatumira wano nti evolution ya public transport n'abantu boogedde bingi nnyo ku public transport waliwo ne baasi simezi zagendanga nnyo wanemmengo eza Sulman Serwanga nazo yali kampuni y'amaanyi nnyo era y'ensonga lwaki bagamba nti baasi z'Abaganda ng'amakampuni ago gonna basajja okutuusa lw'Rwomushana lwe bajja tebaakoma ku kuggyawo paaka ya baasi z'Abaganda n'Abaganda babajja mu baasi bwe twogera nti tuzze Buganda ku ntikko bye twogera okwogerako mukulu Kibazo emu ku task ze baawa Muwanga Kivumbi nga bamulonze ku bwa vice president ize kwongera kuza relationship wakati wa Mengo n'ekibiina kye but n'okubuildinga naye nali wano ne deputy wa Muwanga Michael Bayiga Lulume naga nti Buganda eno nti yeetaagamu olufungo so mukulu Kibazo eggwanga obugunjufu bw'eggwanga obulabira engeri gyetegeka abantu abatambuze the public the travelers bwolaba engeri gye tukikola wano taxi parks zaffe motoka zaffe engeri gye zifaanana kikulaga nti tuyale tetulina bugunjufu so we need to do better naye nga si bwe twali kubanga engeri gye wasobola n'okuva eyo n'ojja mpolampola ono yagira ku loole y'amatooke naye era yali ntambula waliwo omusajja yatugamba nti ne Amama Mbabazi mukwano gwa Petero naye ogambanga nti naye yakugamba yali mukwano gwange okuva ewaabwe eyo teyagira ku loole y'amatooke sebo biri written mu kitabo mu autobiography y'omusajja yagamba nti yamuleetako mulole ku pick up Mali Egenya ogimanyi ng'atudde ku byennyanja emabega it is called Zivunda yali eva Rwenshama Katunguru manyi twali embuzi yajja ku byennyanja Mali Egenya to the ultimate ekigambo ekyo tebakikyusa it is called Zivunda and mukulu Museveni yakivunuula n'ezijunda but it is Zivunda Rwenshama Katunguru Zivunda nakakitegeera naye ali ffe twakula tuzimanyi nga Mali Egenya era nga batulimba mbu Mali Egenya mwino giviira tekola accident teyimirira mu traffic ng'erina right of way ate zaali ezivene nakasongola it's Rwenshama ezo zammwe therefore I agree it's Mali Egenya naye Zivunda is patent ate
story je yavuga wenshama katunguru otendereza negati kyembuuza okujjako fitina ekikuleeseza mbabazi kiki mukimisira Kibazo madde kugamba nti kyoba ojjukira n'okujjukira nti sebe emmotoka ezo zaabanga brand new yes nga tebavuga nzivugemu pickups 504 ne stout they were Peugeot zaabanga Toyota Stout ngubamenze nze napakikiranga it's 504 n'ekirala kyoba ojjukira 2000 zaleeta tezaleeta zidduka nti majority y'abantu abavuganga maali egenya baalifa abasiraamu naye ono yali musajja mwangirikani eŋŋambye majority abasinga obungi neera ne loole mwe mwavuganga ne baasi mwe mwavuganga twali tuyina sula gweshama twali tuyina sula ne Muhammad sula ne Muhammad Kanaabi okulaiminga ki nti oyagala abasiraamu bave mu medical theatre baddeyo mu kuvuga baasi you should be happy era eyo nga tetweguyanga mmere waka biki ebintu byaffe tubikolaki naye mwajja mutusiriwaza ne mututwala enga ne mutujjayo nazo mugenze muzeddiza alufula be baliyo mukulu Kibazo mangu ebyenjigiriza mukulu amanya Mushega naye yawaddeyo alipoota ku n'omubaka wa Butambala atuuse y'akakiiko k'ekisanyuso okulaba deputy naye watuukidde nga kofi aweddewo nga akakiiko kalina ebirowoozo byako byekazze nako nga mwe muli okugatta NCDC ne UNEB kujjawo ebibuuzo bya PLE nedda sebo actually nabadde njogera ne musajja mukulu omu bamuyita mwalimu nangamba but have you read the bottom of this document? Have they acknowledged that a chunk of this report is actually extracted from the Professor William Senteza Kajubi report? Nze sinasoma master copy, nasomye ebyabadde mawulire kaakati nawuliriza mwalimu nangamba nti ayagala kumanya oba wansi ba acknowledge nti omulimu ogusinga obunene kyenalabye mu report ate ekikulu nnyo tetunaba kutuyingira translation kulaba isibo when you are receiving the report gwe bagiwa abeera nga kadaala kaliko wagguluko tugiyite podium bwati wagguluko kakati agimuwa ye n'abeerako wansi ng'ani agimuwa nuwa amanya Mushega ruyare ye yabadde chairman nga ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire naye nze our study group acknowledges that fenga study group abatonotono abaatuula nga study group ebirowoozo byaffe bye twawa ebitono ku byo biri reflected era ndi musanyufu ku byo nti byali reflected nga tonnaba mu report mubaamu okureferensinga wabaawo zi footnote kati tujja kumala kulaba muyinza okubanga mulimu okuba acknowledginga mwe bamuwalimu mwalimu ye adagamba ku acknowledginga professor ate mu digital age simanyi lwaki reports ziba accessible easily immediately ojjukira nti eya bamukemereire yettaka eyatwala biliyoni ne biliyoni naguno gujwa bagikweka kakati olinayo essuubi nti bagenda kugisoma boss olinayo essuubi it should because it's going to be turned into an education white paper you are saying it's true but I don't have hope that they will read it. This one does not implicate people, it really implicating abakulu tegenda kufuluma eri abamugemire naye mulimu ne factor omushana gyalese nti ogambye ngaha oligwe omunyankola abaganye to the extreme abaganye bagitaddeyo oluusi Sewungu Joseph Gonzaga ate nawe wetaaga kujjanjaba Sewungu Joseph Gonzaga agambye nti the Mushega report is sick ab initio ndi yetaaga kutwala kujjanjaba yagisomye Sewungu
ate be wasomye mu mawulire leka kubifuula bya ripooti naye New Vision nani ne Daily Monitor batugambye nti baaccessinze kopi bazirabyeko naye kasubire oyogedde Kasene bamugemerere bwe yali akola investigations ku ttaka waliwo barracks gye yagendawo security installation kankuba akalango abasirikale ne bamugoba gasimbagane ne bannamawulire radio Simba ne Peter under normal circumstance muntu asooka nayogera ebigambo bye n'olyokola akalimu ka disclaimer n'omusajja atumwana mu kusaba ogera bigambo omuzinze nabyo olw'omushana gwe weeganye n'okuba akalango olw'omushana alina okumanya nti Chatham House rules zezi applying one Chatham House rules what happens in Vegas stays in Vegas nze mbadde mmanyi byagenda okunyumya tabikunyumiriza mu break abantu bamugano kakati mukulu Kibazo sibungu ayongedde okutanga naye yawanika judgment nungi oyo agamba nti obuzibu bwe obusinga obunene mu ripooti eyo yagifunye kyekibuzo ekisooka bagiwandiseeko ogatta ebintu bibiri UNEB ne National Cultural Museum Center efuuke one institution kubanga bakoza emirimu egiri completely different. I agree. N'ekyo bagamba nti babigatte alabira ddala nga talina ate birayisajja kwongera neba ina basis justification kije bawadde Mungu naye azooka teriwo no John tona accessing a report you see for the benefit of doubt osooka n'osoma n'ensonga zaabwe ze baawadde kati saagala nnyo okugenda awo nga sinnasoma Sewungu tulina endagaano ne Sewungu alina okujja wano mu programu tudiscussing ebyenjigiriza naye tulina okubeera nga tulina basis waliwo kati John eyo tuveeyo tulina okugatta ebintu byonna ne tujja kumala tubyawule nabagamba mikwano gyange babenefitinga nga Apollo Milton Obote doctor nga agasse colleges nazifuula part of Makerere University yafulumya agriculture n'amuweereza Kabanyoro naga nti Makerere University agriculture bajja kusomeranga Kabanyoro naddira education naga nti aiteeka ono nti education egende Kyambogo nti naddira bano abakamasi n'abaki n'abaweereza ku mubzi era tulina ba beneficiaries bangi sebo ku nsonga eyo wiiki ndowooza eno gwe twalirabyemu ndowooza Makerere bafunye baasi nazirabye era nga zisomba abantu okubatwala eka Abanyoro nawange n'agamba tebaguze za kilometers kubanga za kilometers balina orders nyingi babadde bajja kulwawo naye ng'ensonga enkulu yeeyo nti baasi ezo zitwala abaana Mulago ekiruddu ekawempe actually that's how I knew that Mulago Makerere tekyakozesa Mulago nga national teaching hospital yes but is a specialized hospital. It's specialized in internal organs. Yes, tekyali Mulago Kiruddu is a standalone Kawempe is a standalone and those are all specialized hospitals. Yes but anyway oyo namulabye nawangwe nga agamba naye wali bote bwe yamala otusindikayo n'azisindika zonna government ate bwe yajja nega nti buli omu abeere standalone kati Kyambogo yayina inkling nga ya controlling national teachers colleges zonna mu Uganda ono nakawa UCC zonna nga yaziina Aisha yagenda aduku naye pakwachi yeah. Aduku aliruda Aduku is in Lira, is in Lamo, this is in Lamo, this is West Nile. Kati bwe bagira ne bagandi ebyo tubijjeewo naye ennaku zino ate bwe bagize aiteke bagizizaawo bagitumye butumirinnya kati oli yambuuziza nti bw'oteekawo institute of teacher education
bajjeko bujjakke kakati luli yabanga Institute of Teacher Education Kyambogo kati it is Institute of Teacher Education education as a course ojijje Kyambogo ojijje Makerere in effect njagala kusoma tteeka liriwo bano ba Aisha naye nga bagamba nti buli omu ayina ebyenjigiriza byakusomera eno ya controlling national teachers colleges ya college of education in Makerere no closing in effect ne private universities by moving no it won't bano bajja kuwanga chata nekitegeeza baba school of education in Makerere nakuba wansi wa institute tesobola buli omu alina autonomy kubanga ne Makerere bwe yatandika Kyambogo bwe yatandika business school bagame business courses e Makerere zagwayo no the business school in Nakawa is part of Makerere. No, Makerere yakola ate another business school anti nga bakayana ne balunga ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire radio Simba John njagala kutandikira awo wiki eno across the world Kanaabi yakikonyeeko wali wabaddewo ebizibu bya Trump bye yatandika nga withdrawing US aid kati ne doji ye erimu mukulu ebigambo byegenderezi ebizibu oli musajja mulondi aina programming balonde banne bayomba nti yinza bwa congress bunabo well aina powers them executive orders as challenging agenda mu court naye question ya USAID nali wanondoza ne bakakande ngati abantu waddeyo waiver nti emyezi ginesatu nga ba reviewing but there's been a lot of back and forth wiki eno nafunye a real life situation eri anecdote and ejo kuntwala mu subject enene fe yaffe nga Uganda nayogedde ne mukwano gwange omunangamba Kibazo tonnaba kwetegereza ki USAID ne US programs okulinnyako ekigere not taking on new contractors kyekitegeeza nangamba nti mu IDI emulago singa Kibazo abeera nga abadde afuna obujjanjabi bwa HIV AIDS nti essaawa eno agenda mu maaso egyo emyezi esatu tebagenda mukutulako kubanga it's a contract already signed naye singa wakati w'emyezi egyo esatu Kibazo akomawo mu ddwaliro ne bagamba nti yadevelopinze resistance ku ddagala ly'abadde akozesa tumukyuse tumuteeke kupya aga nti the next line is a new contract tebayina buyinza kusayininga new contract singa mother abeera azadde kati ne bazuula nti omwana ono ali ku first risk ey'okufuna akawuka tumuteeke ku ddagala eriziyiza mother to child post net or transmission nti eyo ebeera new contract tebasobola naye wali nga mother akyali lubuto basobola okumuwa eriziyiza okukola ki okutransferinga kati nangamba singa ebeerayo afuna akawuka olwaleero omupya tasobola kufuna bujjanjabi mu myezi egyo nti kubanga ezo ze bayita contracts empya kuba yangambye nti mwekizibu contracts muzitunuulira from a perspective of procurement kugula motoka kugula bizimbe nti no nti buli assigning up eddagala aba assigninze contract ati ne muwuliriza nangamba nti naye nti program ya Mengo Hospital egaba eddagala ly'abalwadde ba Mukenenya eri funded by USAID oba programs za America Nsambya Hospital bwatyo naye Mulago Baila IDI bonna kati yagenza okumba ye yampadde gamanyi yambalidde amalwaliro 9 amanene werumira bwereero oba private oba kiwumbe nti programu yonna eri mu Uganda ekwata ku Mukenenya more than 50% oba oli private oba government actually ye yabadde nkaga musatu ku buli 100 nanga nti ebirala ebifundinga health sector yaffe mulimu Gavi
nti almost nearly 100% of our immunization programs and vaccination programs, they are funded by Gavi. Kati nambalira WHO nangamba nti the crisis is even bigger, nti oli byatafandinze mu 63% tubadde tubifuna okuva mu WHO. Yakutte ensawo ye n'agisika mu WHO nga Tedros Tesfaye tebakkiriziganya. Gebresus yaga nti oyo tetukkiriziganyiza. America ejja kwetuukiranga butereevu, kati awo tujjeewo obuyambi. Kati ate local level nze Uganda mbadde nzijja mu USAID, mbadde nzijja mu Gavi, mbadde nzijja mu WHO, mbadde nzijja mu bayambi abalala abe Europe. For some reason Europe isn't our biggest funder of health services. Kati olinga mbuuza, yabadde ambuuza nga muntu wa bulijjo nti kakati gavumenti yataddeyo koka program akagenda okusaba supplementary mu health sector. Oza nasomye mukwano gwange Diana Atwine ng'agamba they will realign within. John, yes sir, there health services ebimu ku mwami Museveni byakoonako ku luno teyakikoonyeko either deliberately or otherwise. Ezimu ku indicators President Museveni zaakoonako zaga nti ezo zeziragawo enkulaakulana yaffe. Ekisooka infant mortality rate, abaana tebakyafa nga tebannaweza myaka 5. Ekyokubiri abakyala abafa mu ssanya tebakyafa. Okusaasaanya mu Kenenyaawo nga abaana bazaalibwa kwakendeera. Nina mukwano gwange akolawo abano Rwenshama Rukunjiri abadde super researcher mweyo area yakomyewo. Ensawo yagikutte naga nti ate tukyalina funding twakomyewo. Naye yampangala ati nangamba nti why sirimu ali ewabano nabe. We are in those areas of Rwenshama basuka 9%. Mukuru Kibazo Ekyo ekizibu kimuyina nze ngamba gye nva gwobeera Kampala naffe. I'm talking about Rwenshama. Nkugyeko mbadde nzija mpuliriza abantu waliwo interview eri ku CNN on their digital platform ngeri basically ku Uganda ku nsonga ya HIV AIDS. Omu ku bantu Aisha Jimuyiga kugambye osale ku luzungu abadde Winnie Byanyima kubanga yakwira UNAIDS. Yes. N'agamba gyendola nti ensonga yebaddemu egumba nti abazungu tebatuyamba n'Abamerika tebatuyamba buyambi, ffenna tulina benefit. Abamerika bwatuwa ssente wano eza ARVs vaawa bebazikola baba bafunidde market products zaabwe. N'olwekyo ffe batuyamba batujjanjaba netwejanjaba naye nabo ne bafuna ssente ne bafuna emirimu. Nsuubira ate ye language Trump gyategeera business deal naki and to the point when najjeeyo nti sebo nti ensimbi zino zigenda kugulano ebya HIV AIDS nti tufunamu omudidi awajja kubanga asumula ndowooza. Naye ate President Kagame mu interview emu naga nti musajja Trump mutuufu tulina okwetunulamu naffe nga Abafirika nti lwaki tuliwo buli kabanga okubeera ku dependence syndrome eyo nti oli watali nti tetuyinza kuba oli yalina okutubeezaawo naye alina ebintu bye byanoonya. Ekikulu ndowooza problem yajjidde nti Trump yali akola campaign ng'ayogera ebintu bino eno mu campaign ze kubanga ayogeranga ebintu ebyo mu campaign nga situmanyi ngeri gyagenda kubiddusaamu speed gyabitambulizaako nabindi batikemu nga bamuwandikako nti akopye enkola ya Elon Musk
kubanga Elon Musk we yagula Twitter yabatwala tiwalazima banji nga bagobye ku speed almost workforce na cutting by half kati jalina yasangawo kati ate gwe yateeka mu kitongole ekinoonyereza ensimbi za gavumenti zagamba zonoonebwa kati ono amwiseko president manyi gyokijja ekyo media the enemy of the people mu America yewandiika ebyo nti Time magazine actually yehadde Elon Musk mu ntebe ya Trump nti yagituddemu. Lwaki olowooza nti nkijja eri nga naye wali okyogeddeko wano lwaki si kijja ku lokale nti ne wano waliwo ko yes naye ekikulu twatuuka tutya wano of course ensi zaffe okuviira ddala kuwetwaze myaka kati giri 60 okuba twafuna obwetwaze nga bannayuganda nga baafirika tetuvanga ku kigambo kyayita buyambi domestic foreign aid alimu element of politics, international politics nti nabali abamutuwa mu kibazo ojjukira wano mu covid abantu abasinga tebamisinga kyali kimu nti abazungu mu covid abawaladi bank ne IMF baperereza ensi za Afrika ne Uganda mwenga mweri zewole kati mufunye obuzibu bwa covid munakola mutya waliwo $4 million muzitwale onfuna kubanga bo balina ensimbi zibagala okuwola. You see, they're doing business. They're not. They don't never kabituliko. Nensonga bazikuwa. Onfuna. Obviously, Trump akola review. Netegeeza nti agenda kujjawo. Foreign aid. Kubanga foreign aid is part of the business. Nawe nsoma Zelensky ngayomba. Ngaga nti America bawuga biki nti ebyokuwanisa batu ekisooka ddala bikabivundu byakadiwadda bibadde mu stowa zaabwe nti bafunye ebipya bebaagala kati okuteeka mu stowa zaabwe fe ne batuwa ebikadde ebiri obsolete nti $1 ne baziwa amakampuni gaabwe n'olwekyo tebatuyamba kubanga mutuufu they are paying them salaries. Na bino bya foreign aid twogerako wano actually Trump yalina ddala tuyamba buyambi netugamba nti obuyambi buno bwemwajjawo temumukomyawo tutegedde walimu ki wano juzi Rwanda bwe yagamba nti saagala mivumba Kagame yabogoba owa Uganda Museveni yatya n'owa Kenya kubanga East African Community let take the decision nti emivumba bagiwere gyonna Kagame yeka yasobola okuteka mu nkola era America naye mujja mu AGOA nega nti omenye endagaano gitwakkaanyaako mu AGOA nino bagamba baki mutwe emivumba mujoche naye bo abazungu ekiriwo nti baagala batuteeke on the tubeere completely dependent kibanga olina neighbor wo n'omugamba nti nze nja kukuwanga emmere tolima nti timwetaaga kulima nze emmere nna nnyingi kati naye neighborwo naye mulinaanwawo naye n'afuuka mujega n'agamba nti nfunye emmere ewa Kibazo ey'obwerere lwaki nze ate nnima myaka 10 ekivaamu nga n'ekibanja akitunda ng'asigaza kati Kibazo olwo nga amutambuliza ku bunkenke ku ntoli n'olwekyo kituufu nti betwebale twerimba bwe nnaku wano eno nti tuli self dependent president atanya okujja okwewaanawaana batwale bakole ki abazungu batusensera nnyo mu system tubadde twogera ku National Curriculum Development Center Kibazo okimanyi bulungi for the fact nti abasinga okuteekamu ensimbi era
ziva bweru gavumenti yaffe eteekamu busamambiro bwe ziva ebweru abazungu ne bagamba nti kalichwamu yoteekamu kino na kino na kino na kino onfuna abasinga mu Uganda bakoze John linda kawefuwa kujjawo Islamu mwagiyitani bagigatta religion simanyi values linda ko John tumale okutereeza kino kikyogambye kyemmanyi nti ensimbi ziva bweru ezisinga obungi nti oba nti bali be bagamba ng'omumanyi nti bali be bagamba ebyokuteekamu oba ensimbi ziva bweru Kibazo ng'omumanyi akimanyi bulungi nti ensimbi ezisinga okuddukanya ekyo kituufu ziva bweru kiri ekyokubiri kyotaddeko si kituufu content ali developed by local content developers influenced by who atudde mu luzungu by Uganda by the market research afuwa omuyimbi omudingidi omutongoli era yasalawo kiki kyagenda okuyimba omutongole tasalawo kubanga ono amufuuye sente yamugamba nti kino kyenjagala n'olwekyo aba bateekamu sente bebasalawo ekigenda okukolebwa kakati kituufu mu short run tujja kuba n'obuzibu ng'eggwanga naye ate obuzibu obwo omuwandiisi omu yagamba nti buli kizibu ate kireeta opportunity. Singa tubadde eggwanga erina okukola pulaani twandibadde tukatwekuba mu kifuba. Mbadde nzijano nga nsoma katiko ku bajeti y'omwaka guno Aisha gye baayisa abasajja abayivu bakola analysis bali breaking down wasteful expenditures katiko ke mbadde nsoma nga bagamba nti mu bajeti eno ey'omwaka guno gwennyini gwe tulimu ezimu mulimu 2.27 trillion eziri wasted, ezali identified nga ziri wasteful, nga ziri kuki which include specific examples like special meals and drinks bilioni 3. Osoma yasemuju this is it. Yasemuju yaguno special drink. I think this is the ongoing and the kokate hana gwako 300 billion on special meals and drinks, welfare and entertainment. There's a special meals and drinks zoyogerako olabiyeko mu parliament nga batadde amandazi ku parliament gali part of that budget. Special meal n'amazzi nawe bwogende wa mukulu Kaguta ne baba wali amazzi era gali kwezo. Kakati kati obadde oyagala ogendewo omukulu aleme kubaliisa travel abroad bilioni 114 official ceremonies. Omukulu yawera travel abroad ate budget nkuganti this is the current budget. Official ceremonies ngati ngagule mukolo gwawadde kakuto egwa kyotera bilioni 36 omukolo kusisinkana mwawo omukulu n'ayogera kino ne mutabani we n'ayogera kino ne babeerawo bilioni 3 mu 6. Beddings, clothing, footwear. Omwo mwe muli engoye z'abasirikale, mwe muli uniformu, mwe muli engoye n'engatto. Obadde oyagala bayite bukunya 134. Ani gwe bagulira amasuuka amalwali detailo gye abakulu mweri article jensoma nene basewungu nabo bafuna amasuuka. No. Kanyonyole for avoidance of doubt. Eyo code bagiyita bedding, clothing, uniforms and la. Kati okusinziira ku kitongole kyo bw'obeeranga eddwaliro, amalwaliro gaffe gali expected okubeera n'amasuuka
and I think tegayina bubezi gamala n'emifaliso gigulibwa mu koodi eyo. Abasirikale bali expected okubeera ne uniform zigulibwa mu koodi eyo. No. Asimanyi babigula. Ekigambo beddings for siwulidde ng'obisoma. Temuli mufo. For top leaders. Beddings, footwear. For top leaders. Balabule essuuka ennungi nnyo good quality zibeera mu muvumba. John, olwa charter eri the finance charter guiding ku bintu ebyo items ezo mwezi. I relate with the charter. So njimanyi nti ebeera ne description. Simanyi kikaya nya Kibazo. Siri beneficiary. Naye ababaka ba parliament kankubuulire bano ng'ababaka ba parliament buli myaka 2 babagulira masuuka. Nzija mumpuli ate mwensobola obbajjako buli myaka 2 ali entitled to warm clothing singa abeera atambula ebweru wa Uganda nga destination eri bazibawa nga destination eriyo cold nti buli myaka 2 bakusuubira nti bw'oba wagendako Russia oba Canada nga wannyogoga nti buli myaka 2 oteekamu request ya warm clothing era ziri kwezo. Peter simanyi kyogezaako kuwolereza kuba nze ndifining oli kyagambye President mu State House eri mwekaabire ne State Lodges zonna zonna zigulirwa amasuuka regularly mu buli luvannyuma lw'ekiseera ekigere. Kati simanyi Peter kyagezaako kuwoza nti amasuuka tebagagula. Amasuuka bagagula era mu budget ya Uganda buli mwezi bamukyusiza balina okumukyusiza. Sebo mukulu Kibazo eno report gyensoma which was an analysis eraga nti 2.2 ebyamasuuka byagala afa balina capacity kuzisulamu ewiiki 2.2 trillion eziri wasted. Kanya kutegeeza bino bimwogerako kakati ARVs ezogerwako zetufuna Amerika tuyamba nnyo naye teziweza trillion. Kitegeeza ni government yaffe erina capacity okumobilizinga resources zino singa eddamu neyekenneenya singa emanya ebifo ebituufu ebyokuteeka mu ssente. Kati kankubuuze twagula ennyonyi enwanyi okuva e Russia millions za $7 plus ze mwakateeka mu lubo wange eddwaliro amalwaliro g'abantu millions za $7 sendemeka zaali zirwanyeewa okwerinda si buti. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba nkomawo nga nkomawo omanyi mbadde nina numbers zentunuulira wano ninaguddewo budget performance report buli mwaka accountant general ng'akola ne ministry ya finance agatta report za budget performance okuva mu bitongole byonna ebya government kubanga awo ye yakwatibwako twaspendinga tutya twakola tutya. Kati mbadde ntunuulira figures ezo nendaba allocations mu ministry ya health emuku ziri interesting nti mu budget y'omwaka guno gwe tulimu 2024-2025 yes. Health sector yali allocated 3 trillion. Actually, Bagati 2.7 trillion, of which 725 billion goes to an entity, National Medical Stores. Kugula ddagala. Nti ate plan per capita ye ddagala. Buli Uganda government emu planning emusasulirako things omutwalo gumu kasanvu. Kati mbadde nkulaga nti kwezo sente eziri guaranteed government zeyina okukuwa ziri 1.3 trillion ku 3 trillion ezo za wages and salaries ezo zo tebatuyambako
ezisigadde tubeera ku mavi nga tusaba emmotoka. Research is nearly zero funded by Uganda. Buli kimu kyonna bafunders okuva eri be batuteeramu naga nti wano tubawadde bweziti naye nga budget yezeekula mpola naye portion esinga obunene eyita mu basket funding. Kati awonze we wabadde obweraliikirivu bwange ne singularly health sector nga nti okay ono Kanaabi amuyita mulalu bwasika mwezize. What do we do? Because effectively nade ninda Matia Kasaija honorable kujja mu parliament kugamba abange mwategedde nti nabagudde ku kyalo nti kye tuba tukola tu realigning budget ze twagaba tutemeetemeko wano tutemeetemeko wali because bamukiriza mu okutema up to about 10% naji realigning olw'ebitalengererwawo ebitamanyibwa bwaziza naziza mu health sector because we are running a crisis. Twagezeza ku kimu oli angamye nti tugezeza ku kimu kya HIV AIDS ne abadde andaga obulwadde obulala abantu bwe batayogerako bungi nga mwe mulina okugema angaye nti tubadde tuli successful mu kugema endwadde nga polio ne measles nga tebikyatta abantu nti WHO bwasikamu ne Trump nasikamu kitegeeza ki eri abaana ba Uganda kati ngaga awonze wembuuza eriyo realignment eriyo okukwata sente ne zidda kati njagala genda mbirango bwe nkoma okuva mbirango ngenda kutandikira wa mbaka wa parliament Aisha Kabanda Butambala juzi namulaba nga akutta omuzindaalo bali Butambala nga tebazina na mataali ogula bandi Butambala wokka Simbagane ne bannamawulire Radio Simba John Kakande Harunah Kanaabi Charles Rwomushana ne Aisha Kabanda. Aisha omanyi mbadde nsoma wano nga ndaba batugamba omwaka wakati wa 2017 na 2021 health sector budget ebitundu 63 ku buli 10 babuyambi be batukwatirako ne baga nti miskini mukwatire wano kati the word is right miskini ono bwasikamu feba miskini nga atulekawa kubanga nze sinnakwata kipande nze omu kubagala okukwata ekipande okugenda ku American Embassy kubibyo okwekalakaasa kakati Petero ekibinti tutambuza nnyo bwakasobeza tetumanyi kugatta njagala n'omanye ekyo ekigambo kasobeza kirimu okuvuma wakiri wandikozeseza kiri ekyabudulu golo yina kasobeza tetumanyi kugatta biki bye twagala kuteekateeka na mbeera gye tulimu abo si bwakasobeza tulina okukiraba nga bukyali wa n'Abamerika gye twali tulaga oba Donald Trump yali ayiseemu oba Bidei yali ayiseemu yali atuleetedde kamera whichever way byali biraga nti Uganda teri ku right side of history n'Abamerika. Ekisooka Biden ku njagala gye baali baagalamu ebisiyaga nga tumaze okugaana ebisiyaga baali beeweze era nga batandise okukwata ku natti ejje Uganda. Kati ate ono yiye byogeranga kati bwempitamu kirana kikola bwempitamu ngenda kubagoba bwempitamu financing ku mawanga agatatukwatako ddagi twali tubiraba. Budget twakola ey'omwaka guno gwe tutambulira mu Peter, health sector ena 6% ku national budget. Out of that 6%, guno wadde yogera ku nkaaga is better. Out of that 6%, donor funding eri 80%. Ku budget ki? Eno gye tulimu. Eno gye turunning. Donor funding eri 80%. 80%. Ate nakyo mu parliament bakyogerako. Mukola muti ebyobulamu byammwe nga mubidipendi mwesigamye ku buyambi.
ekiyinza okugumyamu bannayuganda ezisinga obungi ziragawa UVRI Uganda Virus Research Institute ezisingako obungi gye zigenda Uganda Aisha si eziwerako because research ne IDI CDC ababadde bakolerayo Baylor School of Medicine za research ezisinga za research Uganda ng'ensi terowooza nakyo mu parliament nakyo twakyogerako terowooza nti erina okuteeka ensimbi mu kutegeera ebyayo wadde okwagala okutegeera n'eddagala lye tukola lye tulya lino tetulina lyaffe lisobola kulikola ekyo nga tetuguze lyebweru tebakirina mu bwetaavu. Aisha kankuwe ka anecdote katono ensi ebadde celebrating ennaku zino nalaba Winnie Byanyima nga agamba nti twolekedde to kick HIV AIDS out by 2030 wawe empiso gye bakoze gye bakuba eziyiza abantu okufuna mukenenya bagifuna omulundi gumu myezi 6 nejjanjaba mukenenya bagifuna omulundi gumu myezi 6. South Africa ng'eggwanga eriri concerned about HIV AIDS yasaba mu research eyo bamu including nga patana singa research agent singa gwe bagenda okukola ku research nga patana era nasaba ne mu funding aleete ensimbi abeere n'eddoboozi kati ng'akakwakulizo kagamba nti eddagala bwe lizuuka mu ba beneficiary abasooka ge mawanga ga patana agafandinga ki research. Now how do I come by this research? Eriyo ze bayita research ethical blah 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 bazireeta ne baziteeka wano okukkiriza okukola wano research kati mu kunoonya okweditinga oluzungu gye nagisanga awantu awamu nembuuza bino biri Uganda nti actually balina meeting ku Hotel Africa na lunaku gundi nti bagenda kusinkana bano abakyala abakola akawungeezi nti ku street nga bakuŋŋaanyiza yawulamu abakyala abakola akawungeezi banneeko abo nga eri batonyinyira gye nasanga ne mmanya nti Uganda tulina group ya bakyala abeetunda n'abasajja abeetunda because I hadn't known about men n'abasajja gye bali n'abasajja nga it's a group that is babawa n'erinnya eddala kati happiness concert nga gye bali era ne mbasanga nga babakuŋŋaanyiza and I sat through their session nga bababuulira riski nakinaki naye kati nga mbuuza Uganda nabuuza omukyala omu ku ba researchers will Uganda benefit ffe tuli you will buy the medicine because we are paying for this research konze wangi we are paying for this research. Every one of these participants is paid and the contract is very clear. Ate bakola somewhere ga specimen. Nindako. Guinea pig. Peter, that's the word. Kakati Aisha gattako nga baba wadde sente za. Biri mu risk. Exactly. Vakusente. Biri mu risk. Yonna bagikunyonnyola esobola okukyuka ate neeyasa. Aisha, they don't use live virus. They don't use live virus. That's why I was reading the ethical document. Kati mu byonna nze wenva obulumi buli nti Aisha ayogera ku investinga mu research wano twali invested as a guinea pig. Eddagala bwe lyazuuse tetuli omu ku ba beneficiaries. Guinea pigs ekimu bamufuse embizi ezigezesebwako. Guinea pig gulinga musu simbizi mese kwe bagereza naye temuina eddagala lya COVID Oxford AstraZeneca aba Uganda Virus Research Institute tebagala kwewaana bwewaanyi bebamu kubaali bakulembedde research eyo mu ddagala lya TB nga bakolagana ne Oxford University nga bapatana oba nga researcher nga bakolagana ne Oxford University era Oxford University yali ekola ddagala ku TB abakugu baffe abantu nga ba researcher babo ba Uganda oba bali babasasula
ng'abakozi baabwe kitegeeza nti bakugu era abakugu baffe nga bakuwa ne update nibaga nti mu myezi ng'esatu nti eddagala lijja kuba kati the pain is eddagala bwe lyajja nga baliyita Oxford AstraZeneca nga temulimu na Uganda research bigundi ate n'okulifuna ne tukuba nduulu ezammwe mugula helicopter z'amagye asuuka beddings and clothing and beddings kati Petero oyogera ku siriimu naye siriimu wano si yasinga okutta abantu emisujja ddala malaria omusujja naye nga Professor Ogwang yazuula eddagala mamuwe sente erya malaria lindako tebikwandeka kwati na malaria by the way n'atambuza eddagala lye mpaka ku World Health Organization. Uganda nemuwa certificate ng'ekkiriza nti indeed eddagala lyakoze liwonya malaria era singa ffenna tukozesa eddagala eryo mu space y'omwaka gumu ojja kugoba malaria e Uganda tebalikozesa kyebamukolera kinene bamuwa certificate nagitimba Uganda Ministry ya Health ne government ya Uganda eddagala eryo tebali mugaso bamuwa certificate kuba omanyi lwaki babadde bamuyitani Ogwang okay because you see you see singa eddagala lyalikola ne bamuwa certificate nga terisobola gwa malaria mwaka gumu tewali kigaana Uganda government okulikozesa at least mu Kiruhura mu Rukunjiri mu Kabale ne tugobayo malaria and you know the issue ensonga yaabwe liri mu line ya bamwita alternate medicine kakati alternative medicine tebaliteeka mu ddagala eri bali curative nga bwogambye eriri mainstream okitegeera naye nga bakkiriza ekisooka liwonya teriri waliko omu kubayise tali ku essential medicines list ani akola essential list eyo egabibwe Ministry of Health WHO is called a twin no first is WHO ne Ministry of Health one beba prescribing abuza kitongole ki abuziza ani ne mugamba is called Diana twin anti wagambye nti oli kubanga Ogwang eddagala ekyuva point yo waliwo omusajja nga nti ali mukunganya mu vision twakola story eyakola system incubator bayita ey'abaana bato bazaalibwa akakuza abaana tanneetuuka nga kasobola okukola ku baana bangi mundi gumu musajja weundowe mukusaidini mukono mukumu bwana ennaku zeyafa naye n'alwana okukkiriza gavumenti ya Uganda okumuteekamu ssente okugula ebintu bye ne bagaa nti ebyo tebiri certified by the international bweyo ky'abaana ezekawempe ezatugumbula abaana lwaki ojjako emizindaalo kubanga ayogera byatalinaako magulu n'amakono Aisha maliriza kati abaga gwe tulimu ng'eggwanga oyo Professor Ogwang twamusisinkana n'ebyuma byenda amadagala genda kinakingali omusajja watwaka bagamba ebintu mbirina amagezi agakola ebintu tubirina eddagala tulikoze ndikonsuma werimu ku ddagala lya Professor Ogwang era biwandiiko yali mukwate musanvu kukozesa ddagala nga teriikiriziddwa ampuliriza Gasimbagane wunzika Aisha kyenabadde nkubuuza osikati nze naawe n'oyogera nga Rwomushana na Kakande gwe kyenabadde njagala ewuwo as a member of parliament one is government concerned as the executive? Have they come back to you as members of parliament to raise a red flag? Two, if they don't, do you have mandate and capacity as members of parliament? Ngojeko chiri mkwano gwange deputy speaker che yayogedde nti mwe munyumyamu bunyumya to cause government to come yayo eri kabuta Museveni. Petero bwe twagenda okulaba Ogwang tetwagenda nga kakiiko ka katale twali kakiiko ka parliament netukomawo
ne tukola recommendation. Actually it was a special select committee nga twogera ku bya COVID that time. Ne tukola recommendations mu parliament. Tewaliwo era tunyumyamu bunyumya nga deputy speaker bayagala. Tewali recommendation in age. Tewali recommendation in age je twakola yali implemented. Okay? Government negamba, parliament negamba, priorities za Uganda zino kubeera realigned to the needs of people. Byemutadeko sente bimu si byetaago by'abantu. Fatulozi byetaago by'abantu biri wano. Parliament nekyusa nega tuteeka wano seteeka wano teeka se. Prime Seven nawandika ekibaluwa ekikambwe eri abaka ba parliament. Nabagamba hands off. Bonanga batya okukyogerako. Nabagambye neggulu lwaki twogera ku baluwa ya Prime Seven eyo tulina mandate. Lwaki mulina mandate to appropriate nga tulina right ekyusa sente kujijja wano kujiteeka wano. Tebasobola bagenda kunyumyamu ku priorities. Tunyumyamu. Harunah Kanaabi. Kibazo kusokera ddala. No declaring a conflict of interest bw'oba oyogedde ku Trump. Nze Trump simulinako buzibu. Obuzibu mbuyinako mwera obwedda naawe ndaana ng'oyogera kati naawe olinga Uhuru. Oli influenced ne bali ba beneficiary abatafaayo ku solutions ze twandibadde nazo. Bangi abo bonna abakubuulira abakugira bakulaga nti balumirwa nnyo abantu biki abapetfa abakolamu oba CDC nkomyewo ene waffe Uganda kuba bangi munaye badde ovaamu gagwe boogambye nti otunula n'oŋŋaana project eno bwejja ngenda kufunako mulimu emizigo ng'esatu ena. Abaana bange Kanaabi Chatham House Rules. Chatham House Rules. Project Kanaabi Chatham House Rules. Ebiri off muzindalo bisigala off muzindalo. Yagala tugende mpola mukulu Kibazo. Nti bino bye tulimu. Twega bakuyita oba sagala kosa kijja kuba kinene nnyo. Kwebuzaabuza. Kubanga ne bali abatuwa obuyambi. Kwewuguza ekyo gokyogedde ne bali abadde batuwa obuyambi ono kwe tubadde tutambulira zino embeera zonna babadde bazitutunuzaamu. Dikinvula abaweereza the interview ne batakoma ku ekyo kyokka ne bawagira n'okuwagira okulaba nga muteekawo emitendera gye munaayitamu okutuuka okubanga nammwe musobola okubaako ne kyemukola. Naye njagala kuwa kyakulabirako kitono mu 1997 bano abatuwa obuyambi bateekawo gurupu yabageta Uganda Health Development Partners ne bajja wamu bawera 30 n'okusoba balabe engeri ki areas ze basobola okukola ki okuyambamu. Era gundi eyo coalition eyo USAID ebadde egikyeyalinda era last year baatuula wano mu ofiisi za WHO balabe gwe Kibazo oyinayo emitwalo 3 onoosobola ki? Gavumenti tubuulire wawo oli omuleme ennyo nti anze ku 3 nja kusobolako ebitanda by'abalwadde ebya ICU baziteeka mu kisero kimu. Ono waffe in fact Dr. Richard Kabanda munoonye ajja atunnyonnyole bulungi yavunaanyizibwa ku bintu ebyo ne bajja ne baga nti akyengereeta ngono bwagambye nti mwabawadde 6% naga nti ebirwadde ICU beds zindi bubi oli naga nti nze patana nze siri munene nnyo kankuweeyo ki ebitanda 10 mu guno omwaka. Kanaabi soko qualifying nti bwe bagenda okutuula mu lukiiko olwo akyenge basooka mugamba ne Diana mwanyina Rwomushana nti kye tutagenda kukwatirako musaala gw'abapakasibo ekyo kituufu nti gw'omusaala gwo gwetikke bulambirira era y'ensonga lwaki tubamaze emyaka 7 nga tulina moratorium tetuwandiika abakozi bapya tugamba guno gwe tusobola omulimu gwa Diana naye twamala ne tuwandiika y'abapya ne Kabanda kwetikka bizibu bye kubitwalira bali ne bali nabo ne balondamu nti nze oweerwa enshama ngeri yakwejjusa by the way nsobola y'amasuuka agogo gandekere njagga kola ki njagga kuwa naye abantu abo
It is a donors conference. Abo ba health development partners is a donors conference. Tutuulanga ku meeting y'embaga. Eruga nti emmere tyanze emmere nti bagambye sente bwezi nti nze njaba wa esowani 20. Kati Aisha inaga nti nze entangawuzi za chai mundekere yensawe butambala njagikola ki ne mutikinga tieze entangawuzi zikoze eki eriyo mukuba dona abo ngeteeka ebimu ku bizibu ku byasooka okutuwa atuwa condom n'atuwa mukulu Kibazo byonna byebaako omuteeko webi naye nga development teri funded bwekitunuulira health sector kati chairman abadde USAID era Kanaabi mbadde malayo nti abasirikale be bamu ku ba beneficiaries abasinga abeeyo donation omujjira condom kati nga soogeddaani yaŋŋamba wawo omwaka ogumu dono oyo lwe yalinnyamu mu kyawakati dono oyo ava side ya Nordic countries kati bw'ajja mu group yaga nti zino nja zibawa nekino bino ebirala ebiyambako mu kukendeeza population kati dona yalinnyamu n'atabawa era abasirikale ne babeera beeraliikirivu nnyo omusajja aga nti abasirikale bange kondomu tebakyafuna kati nemugamba lwaki gavumenti tezigula naga nti andi baali baziwampe waliwo ekibuuzo ekitafunye ansa ate kondomu ezigenda mu makomera zo anti no abadona bakyaliwo badona bakyaliwo kubanga mulimu badona abakugamba nti mu makomera waliyo ebigenda mu maaso gwe ne bw'onoogaana byo gyebiri twala ki kondo nze ndi dona ne research yange najikola but no Kanaabi, don't assume that the donor comes with their list. Donor ajja nga gwe wakoze budget ye y'embaga ampuliriza njagala kiteeka wansi ddala nti mwe mwakoze budget y'embaga oba ey'olumbe nga mugambye nti tuyinako essaniya za piraawo bwezi lwakuba tulina ze twalaba ne Rwomushana bazibakira mu bbanga and the MPs were enjoying kati bw'atandika naga nti sanira z'omucere mwagambye mmeka ti bweziti nti nze ezo zenja okugula nti oba obutungulu nti oba obutungulu tajja n'agamba nti ab'ebutambala nti mbateereddemu kreti za bbiya 30 ekiriki kye mutajjaayo nti tagaba bye mutayina development budget ya health sector they are funding consumables no Aisha, that is also not true. A number of our hospitals have received grants ezirongoseza theaters eziimproving ebyuma nga they are grants sebo mukulu Kibazo abantu abo basiza akazigo akalungi era akabasiza mbugokoze list tayongera mu budget mbugokoze list ebintu byoyagala ne babikuwa majja n'ebyabwe byebagala okuwa kati ebyo bakuwa ebiri mabayo gaffe biri bicho nofe wabo nenga mwali temubiina nebagamba nti kati mmwe owegombe abitwale mwali mubiina Kakande nange sifuddeeyo bwembanga nange naze mu meeting y'embaga ngewange nnima lumonde ng'anaabaako ku mbaga lwaki simusima mu nnimiro yange that is true bakuwa kubanga ne bali ssente zaabwe za muwa musolo abamu bazijja mu gavumenti ne balina okubanga basapootinga amakampuni gaabwe ne banoonya wawe balina apahandi ne bakuwa kano nkubuulireyo ekipya ekiriwo kyotannaba kumanya genda ebuziga olwaleero kiruddu tubadde tumwogerako wano laboratory omanyi nti aba South Africa bazitwala ekkubo liveeko balikola laboratory services nze siwe gigwe ninako obuzibu nga kuliko South Africa amakampuni gavumenti yaffe yayingirayo bali abagezigezi bajja baga nti gwanti tobisobola ffe tuleke bagiyita simanyi partnership tuweemu katono tukole ki ffe tukolere wano gono omulwadde bw'oba omulemereddwa muleke asasuleyo akasente katono mulaabu nze muwe service gwe nzikiriza bukkiriza
neewe ogomewa Kanaabi tunulira omuzindalo okiwulira kakati diocese y'ekirudi esinga kwa cheapest eri mutalo 5 kuba eri subsidized maybe by the government naye bwogenda mamayo agafa agabakatoliki kintu kyennyini naye mukulu Kibazo mbadde nkulaga nti USAID yabadde chairman UNFPA nga ye co-chair kati ne bajjamu emiteeko nga tufuna nnyo obuyambi Global Fund, UNICEF, ADB, WHO, PEPFAR, CTC abo bonna ne UNESCO nga be bakola ki be bateeka mu kisero ku HIV USAID PEPFAR nani badde batuwa ebitundu 44 ku buli 100 n'abalala ne bagattako PEPFAR ne USAID yomu PEPFAR, CDC, USAID bonna b'Amerika yoli kati agaana gaba galinnye kati wuliriza mu malaria atuluma ennyo 95% ebitundu 95 ku buli 100 ku ssente ze tukozesa ku malaria ziva mu bali abo abaki agamba nti ku buli nusu 10 ze tukozesa ku malaria 95 ziva mu bagabi ba buyambi bali abazungu abagabi ba buyambi African Development Bank bashareholders abasinga ate bali mitala African Development Bank azungu munyiziza Rwomushana malaria sebo government yabumwe eya Uganda nga nange mwendi ewaka ebitundu 5 ku 10 era obutimba buno bono badde owulira musimbera yini wenankani oba abamu madde mu bulaba bubaako n'akapapula awo wansi mukwano gwange yabufiiramu butimbo that's the den of thieves ne tujja mu tuberculosis akafuba asaplying obutimba manyi mu Uganda 60% oba n'okusingawo USAID ne PEPFAR n'abalala kakati mukwano gwaffe China ye n'ataba mubi ndozo olaba lwaki nakubye enduulu owulira China n'ataba mubi nanga naye mukwano gwange nze nkwagala nze nja kujja mu infrastructure kankuzimbireyo kuki ku bizimbe naggulu n'akuwa n'ekiruddu ye yamutwa naggulu hospital ekiruddu tebatuwa muwe kampani zaabwe zazimba buzimbi kakusupporting n'akuwayo neki ne soft road a true name eri China Uganda Friendship Hospital China Uganda Friendship Hospital tebavangawo nno naye ye yakakuwa eki eddwaliro the whole of China nga bwenjimanyi n'engeri gyezimba wooluzayize empulire kaleke tuzimbide aya tuzimbira ne foreign affairs bajoga yo yagenda mu ntegeeza okuzimba eddwaliro Uganda China Friendship nezimba kali ne World Bank so USAID kituufu esiseemu weewaawo yebadde esinga mu bintu ebimu naye waliwo abadoona abalala abakyakola ki va ku bigambo ekyo kyoyogere kikyamu China yazimba eddwaliro eryo neeteekamu equipment nga yeetaaga amasanyalaze ga free phase negamba nti ezo line government ya Uganda counterpart funding ijjo giteekamu it took almost 5 years China bweyakuzimba mulago at least half of connecting amasanyalaze in just about Rwomushana kyaga nti omugagga bw'abampa aleme kumpa spasiyo China Bega. the whole of China nakuwa spasiyo singa badde India the whole of China mwasoma mwe temwabusoma ebega has no choice tekoza kigambo friendship koze kigambo ekirala naye ye yakuwa Kanaabimaliriza naye mbadde ensembyayo nti bano abatuwa obuyambi bambi oluusi tebabadde basajja battima nnyo n'abakyalindako oba abatufuga ne bakwata badokita Kabanda abo ne babaga nti mu developing ewo strategy egenda okuyamba health sector yammwe okubeera nga yeeyimirizaawo ne baleeta ebirowoozo muno mwe tujja health insurance ki ne NSSF eno eyina ssente nnyingi lwaki temuzeeyambisa
batusindika tusobole okulowooza anti wuliriza bakulaga wanaawe woyina ono wagambye nti essuuka zino lwaki tosooka n'ozireka n'ozigula mu 90 kale naye zireke bwe bazooza ne bazaanika ne bazigolola toziddamu ne batuteerawo kye bayita $1 initiative wagiwulirako eya health nga bagamba nti ebitongole bino byonna naddala n'abakozi tukujjengako waakiri $1 emu buli mwezi naye nga sente muleeta omusolo omulala zigenda wa no it's not insurance it's a donation bw'oba oli musomesa wa era ne bayigaluluma juzi yabadde ayogera ku health fund bw'oba oli gundi bwayo akasente kaako akatono tukateeke muki mu nzirukanya y'ebyobulamu tuzimbire ddala insurance ebyo byonna byalagawa okiwulira national insurance policy neegaana ministry ya health mukulu Kibazo njagala ogibuuza olwaleero bakola gye bayita health financial strategy health financial strategy engeri ki gye tunanoonyaamu ensimbi oba gye tusobola okusolozaamu ssente ezinaayimirizaawo ki health sector eri luddawa Gasimbagane ne bannamawulire nkomawo ne Kalooli Rwomushana Salamu Musumba Proscovia twali tukola kaloku research locally funded naye zino envunza ezirumba busoga zivaawa conclusion neba nti walwazireeta mu briefcase asumula busumulizi wezinezedasebo Proscovia mukwano gwange toyinza muwaayiriza kutuukaawo azisaasanyize busoga really it was a special bleed nze suspicion yange yali kubinankani biku bedbugs binge ebyabugiri wenaondi Kampala tojuka akatuma amala bakolera campaign envunza zikuba wali busoga but Kakande bedbugs are interesting recently ebungereza bayina crisis mu public transport nga yabiku gwe kakati waliwo eddwaliro sebo nagana gero ne journal of entomology naba America bafabina n'ebiku waliwo ebiku byalumba eddwaliro awo bugiri awo amalwaliro but why I brought the other model ey'envunza locally funded ne envunza nezituka okutta abantu so you add money on jiggers envunza nezituka okutta abantu bishop nojja noziika ettaka mutaka naye nga gwoziika ekimuse ki envunza it was so bad into ne speaker Kadaga yagendayo n'atandika okwoza ebigere ne paraffin you see that is the state of health of the Uganda system but no ndaba they cannot fight even jiggers mbade ntunulira wano mu figures HIV prevalence mu Israel ku bantu emitwalo 10 bali bana 4 then no gende India abantu bangi nnyo it's around 3%. It's a cultural problem. Tugende mpola We say tosanga yai na bachala babiri. It's not, you see, HIV is not Kakande. Let's be serious. Please. Serious? Please. No genda in Nigeria population nene prevalence na area but seeing HIV akawuka akayingira Israel tekazaala nnyo. In other words, and the AIDS was made for Africans by the Americans. Kakande kankujjeko genda basu Rwomushana. You know, it's not disputed. Rwomushana mulekayo ge. Soko likese Rwomushana submitting. Rwomushana gulo mzindalo teguliko gwe submit. And he's a good student. He's a good student. Chora mbagenda ga ayagala aduke mamu. Tubayana mu class. So I have to train. Kati boja wano mu Uganda waliwo districts ovarakai. Then yes kitwata twali tujulira lwakai ogenda kugira mu boati nga lukunjiri nfu. I think twakulemberako kakati yes
there is when twakulembera ko HIV then Fort Patrol the way he speaks is like it is something to be proud of. No. Katonabera stress to maleko ebizu bya Uganda then nembarara ndozo juliranga bweri obubi, but these are areas mbara yeba de leading am new cases yes, HIV. These are areas more in a Catholic church ne more in a Protestant church ngazali zikute abatsimchi. The revival mission morality is very high, supposed to be. No, it is absolutely, it is chovaraba ne stigma wone HIV wafe nyingi nnyo yeri wagulu nnyo bine byafire bongo rutabe yari ayimba ntokirize ntogina wafe the stigma is too high. So why is it that proliferation, the spread of HIV is too high? Yes, achenga mu communities aziri conservative bwezo toswala kungama nti the level of promiscuity eri is too high akokengereje katambula kati ne kindeta ono chobado yogera ko condoms zaba serikali abantu bamwe bali mu wajisa happiness bichi abantu bamwe bali mu happiness industry nabo banje ko you see there is corruption of society. That's for another day. During reduction in force, I think NRA yarim above emtwalo 10 ya maje nebaka kendeza up to around 50 naye criterion emuje bali bakozesa yali yakujjamu abayina sirimu abalwadde yes bwe baba jamu they democratically distributed them mu byalo awatayina na condoms. And remember ate bano bawaddeko ne kasente nagenda basajjala ne balioka bagenda mu byalo ne distributing. So in other words katona kufuna nsimbi za abazungu gwe, what is your mindset? How is your mind population yo? And obado ulira ano fake acaricides and Western Uganda mukulu Museveni java ikubiddwa nnyo fake acaricides. Kakato gendo tunulire generation ya mukulu Museveni, forget about generation ya chitawe, but mukulu Museveni no kudda awo wakati abanji bona kati bayina cancer, and it's cancer of the nose wanu munyindo wanu nemimiro. Why? Because bafuiranga ryeddagala yes munte. It's fake drugs, it's fake acaricides, ade chokubiri ozifuyiranga toyina nachi protection na otayina toyina na protection. Kat eyo jova ngatona na kutunulira research za abazungu na bino byo baleta bisategera bulungi nnyo. Now you go to Kasese and Cobalt, wait akubanga oli PhD holder kutamanya nti awali Cobalt bogireka amazi negaji twale downstream neyingira mu mazi, people will get cancer. Era bagambye side ya Western kati yes, you know the cancer the proliferation of cancer is too high. Bachiteka mu matane bachikuba okola chi eshabwe yeah. Now then nobera ne wano here you Uganda now here Katonga no leto mu China na ingira mu swamp na teka mu phosphates as fertilizers. First time now with the jajja ngagamba nti okuyima omuceere mu Lwera is not a good idea. Give him his due. I think this is not the first time. He's been consistent. Chichakozewo kirala but ekyokukyogerako ayogera ekyomuceere etololo nanda eno mu east naye omu China erwe. No, but you see here wano tewetaga ani amuwao to begin with. Wano tewetaga na mukulu Museveni kubalwanako. Era Aisha ne Kakande musobedde buli nsonga mugikayanako mulekere omushana. Wano tewetaga na mukulu Museveni kubalwanako. No, because mumbadde mu leading eggwanga mu kulwanisa injustice. Simanyi wa mwabaaki. Ogwo omuceeri phosphates bwe ziyingira mu mazzi gano, those chemicals
tetuliwo, we are not there. But tutunula, we're just looking on like this. Now, mukulu Kibazo, bwoba oyogera ku health nga tona kwogera ku which one? Is the first mukafakari mwafadda kakati genda ku nangayita munakivubo channel tuganywa nga bwoba otunuulira health olina okutunula nutrition. Wetuyina ente obushenyi, wetuyina ente ankole, ate okyasinga n'okubeera n'abaana bali stunted. Yes. That's according to research. Officially. I thought Aisha you read. Children basinga saidia. Gomaraga wakanafa. Abantu abali stunted sokoleke tetujja kubeera ku biwandiiko byogera byokka. Abali stunted balabika. Babeera bakona tebawanvuwa. Abantu abasinga obumpi bava mbalala. Boogera ku baana si bano bola babakuledda. Aisha. Buganda wano wali abantu abali stunted wano e Buganda. Aisha, data oyo bamu collectinga and very democratically. Buli lwotwala omwana n'omuzza ate goli muzadde nga bamupima height yeeyo, weight yeeyo, gwanidde obudde buno era data oyo ne bamuyingiza mu system. Ate gwe Kyamugamba nti give it 20 years from now abanyankole bagenda kuba bampi kati okuku nyabo abajja goyogera ku mshana ali wana toyogera ku nankole aliyo esinjiro Rwomushana submit kati obeera nanginemu the head of the family ng'oli mujega nnyo kati okugula fish really kati ntumusajja osiibye ovuga boda ojera n'ofuna emitwalo 5 n'ogawo ogenda zonna ozigula ekyennyanja kati good fish ekya family must minimum emitwalo 5 actually nasanze nga ndamuza oli anga mtwalo mukaga mu kitundu nga salirako yes ekyennyanja now and sise mutundu ngege no fish ngege otherwise wangu akakuyako se mutundu kate nabirekera Kibazo ekya kyasigala Kibazo atera yakiyeyeka yegani yakora dikuri ayese mutundu ogera bikulu nze nakola ndi yakuse mutundu naye sijjukira banange kulya semutu baleka amanyi nti kyebayita fish yeno tilapia semutundu tebagiraba ng'obwekola tebwefaanana ebuuta kilo emitwalo ebiri nago eyali eyabaavu gwe nkugambye Kibazo bwe kilo webeewera eweebaza Katonda naye nayo mitwalo abayi muve mu banta obumizaani babakyalina John leka gwe sebo mu Kampala abakyali semutundu Kibazo yes naye with the decree Rwomushana submit with your points ezo ziringeza Trump executive orders emputa ajja kugiryanzika so now so you cannot talk about primary health care nga toyogedde ku nutrition y'abaana and simple things like those proteins now then wetaaga president okugamba Abannayuganda to wash hands that he needs prime time. President agenda kwogera eri Abannayuganda ate mwena radio zino kubeera ko by kifuba mwene mubera abagenda kola ki ate ku mugalo because everyone was interested banange munabe mu ngalo after John naganti nsome ekitabo kuba Cambodia kati John Rwomushana abadde surviving the Cameroon ne Rwomushana abadde ayogera nga nzijukira kabaka wa Cambodia bali bamuyita Sinohotuk nga yazzo okwogera eri ensi ngense ino muwuliriza balina okuteekako nga tebalina TV omuganda yamukyanga sihanuku yoyo kati bagenza omwogerako nga yali azze eggamba ba Cambodia bwe bava okulima balina okusosola enjala kubanga baali bali mu omuceere ng'ettaka liyingira mu njala ate ne balya ne bafuna ekiwuka ekyo kyabanga mu bisenyi byabwe kati mbadde ntunuulira emyaka emeka emabega bye baali bagamba Abakambodia kati Rwomushana byagamba bye batugamba ku mulembe guno ogwa AI yes nga oli prime time ensi yonna etunona omukulu gwanga agenda kwogera oba statistics oba ki
naga bannange bwe muva je munabe muki munabe mu ngalo and then look now let's go for treatment egwanga nga lisusize emyaka nkaaga plus okuzimba a specialized hospital oyina ogenda onoonya omukyala yasoma CRE from abroad ajali kuzimbire really that we don't even have a specialized hospital with treating abaoluka the olukas of this world Museveni Muhoozi Kainerugaba bamaje where you can take your own assets and over treating rayo. We don't even have that capacity. Then I research jobado yogerako. Aren't you sure nti tebanoonyereza kulaba kulwaki obunafu amaanyi gaffe kubuuka buno bana abantu abeera ku equator tuyina maanyi kikulwaki buno obuuka tebutukutula buyambi baagala nnyo isi because ne data era bamutwala bino byabali bawa Kibazo asomemu bani abakola research simaje abali mu research z'Abamerika abazungu abo maje bano se bali ba maje wakwanta bali bambade uniform but gendo betegereza nnyo naye ngogenda okulanga naye kulwaki buno obuuka bwetuleeta obwande badde batira myezi 2 bo batira myaka 10 why are they very resilient kataka ukatongeremu kumanyi tukaliise eki so noloroza nti bagenda bagikole wabo etebikola oyi mutufu kubanga water leads ya America yabajazi yes yabajazi chobola abantu chobola batunulira abantu abasobola they are affected by the cuts by yet chobola banoonya abantu abasobola okubakuba kwendere ne bagamba Kakande yandukuba kwendere ne bakuwosoma ebitabo byabwe so byowulire sibigambo byange oba management so therefore mukuru Kibazo abazungu nibo tebakuwa kusoma busomi waliwo n'ekigenderako nene baba guma Richard baliyeyo bani oba bamanya batya so therefore trip na ogenda ko therefore mukuru Kibazo our attitude ya national resistance army ku Harunah occupation ku health in education yerije nakugamba bitogofire no Kabanda wagabafu those ones always die ofero kibit wagabafu wagant Rwanchende afire katwahwa nga we are getting finished until bivunule byoyogedde Rwanchende wafa olesiyo ne twahwa tuwedewo naye kwaba Kibazo wagabafu those ones always die so in other words bogenda mu economics za NRA economics NRA nakuwazza nnyo Aisha kati Aisha ali mu category ki abagabafu those ones always die you see mbadde mbala wano mathematics bo firwa milioni y'abantu kubyalo Rwomushana kyayogera ate kikulu nnyo ate tekikola wano wokka nabadde nina documentary agenda ya USA nga batunulira ku ndwadde ezibaluma nabiki nengeri gye bapulaningamu ensi yaabwe nti study yaabwe eraga nti abasajja abafirika sabafirika abaddugavu balwala nnyo prostate cancer kakati nga baga nti muteekeeyo eddagala lisobola okukola ku kizibu kino because blacks chances are high nti baweze emyaka 6 agenda kukola prostate cancer baga nti abo bulijjo bafa ono kyagambye tabone bwe bafa naye prostate cancer futa tukola ki tatukwata bali si kizibu kya Aisha actually bwe bali bakola post covid research ku bungi bw'abantu obwafa ne impact ku population ekimu ku byankanga Abangereza bwe bagenda okubalamu ne bagamba nti covid yalabika nga ssenya abantu nti naye mu normal distribution y'abafa e Bungereza buli mwaka teyasuseewo nti ekyo yakoze kyokka nti yayanguyizaako yali ow'okufa mu June n'afa mu April naye nga enamba zasigadde zezimu so kati mukuru Kibazo mbadde ntunuulira kati be bamu ne Aisha ne Rwomushana mbadde ntunuulira
bw'ofiirwa 1 million mathematics za NRA kufa ni economics zo kufa, which one is cheaper, kuziika okujjanjaba? The National Resistance Army era abantu okuziika is cheaper. Kakati bw'ofiirwa 1 million mu byalo emitwalo 5, because we are 50,000 villages, bakitegeeza average oba ofiirwa abantu 20 per village. And ekyo tekikanga NRA. Really, that one cannot nti omukulu aleme kutambula nagenda nalabe nti because ekyalo kyawa mu kifiirwa abantu 20. So that is normal. It's now you are talking about 1 million lives, but that's really normal. That's really normal. So we can't shift resources to reduce 1 million. So mwina kufa million meka ekyalo wabera okwekanga, and we see in villages to reallocate resources. Abayina okufa bayina kufa bameka mu byalo byabwe n'okukuba enduulu. Bwe mufanga temuyomba, that's okay. Butama ne mufa 50 village ne mutayomba ne mberawo ina lira, that's okay. But we mufiira ne muyomba kate wafe wale byalo bwe bafara katwawa your resources will be reallocated. Oli makati gagasimbagane ne bannamawulire.